Bakubike mukwano bakubike. Bakubike. Mama Medako, tugera kusaba kutusiba obusungu. Ekitufu tugenda kubanga nze nkubuli SB4 embeera gye mpiseemu nga njijanjaba omwana wange saagala bannoonye. Tebakunoonya. Ate nammwe mwandibadde temujja ano kuba mbadde mbamanyi ng'abantu abalungi. Kosebo. Halo. Yaliwo mwateesa kujjanjaba mwana. Soko. Mwateesa kujjanjaba mwana temuteesangako kukola ki ne mutajjanjaba mwana lwaki mwakiriziganya nja kubayita bonna abaliwo nga muteesa okujjanjaba omwana. Nalongo. Okay, mukumujjayo Nalongo kumujja mu kkomera mulundi ogwasooka waliko? Simujangako mukomera sagala teryefuula omusiru. Okay, waliko mukugendayo ku like sigo sibanga tewali tamatamu tukola emboozi ne tuzirekanga ziyagga ate nga tweyama nti omulimu gwaffe kugusa nsonga ole ku SB4 MEDIA tugusa ensonga banyi mwagoberera emboozi ya Miracle Gwe Bayokya banji yabakwataho ku mutima yabakaabya nitusala omusango naye nga nyongera okujjukiza nti Mukama Katonda yekka yalina okusala omusango nga munnamawulire omukuukuutivu oba agoberera ensonga tosobola sala musango nga olina ku sayidi emu otunuulidde. Twagezako okunoonya omukyala agambibwa nti yayokya Miracle akaseera ako tetwasobola kumufuna naye ngomba nti SB4 MEDIA tugusa ensonga finally tumaze ne tumuzuula eyali neighbor wa mama Miracle tuzze tuwereko ko naye ku side ye naye ngwa atalaba mboozi eno kuvira ddala mu kusooka olabeko katini nnyo ku mboozi eno then tukomewo. Uganda tulina effutwa obujja empisa embi wamu n'emitima egy'ekitujju. Wano bwetulengera tuli Bulenga ew'omukyala Sylvia Namutebi amanyiddwa nga Mama Fina. Era nga ekigenda mu maaso oyo omwana gwolengera ku pikipiki nga omukyalo oyo gwolengera mama w'omwana bafunamu obutakkanya ne neighbor we era nga omwana yali Salumanya ye yafuna obuzibu. Byajja bitya? Waliwo emizigo gye tuliraana naye nga ffenna tetwenkanya mitima. Ono yalina embaata ze omukyalo mama w'omwana ono naye nga zigenda ewa neighbor ne zinywa amazzi wabula bafunamu obutakkanya. Neighbor we namugamba nti lekeraawo embaata ze okujja okunywa amazzi ewange. Oli n'asibako akakomera. Nkuyisiza mpolampola mu mboozi eno mu bufunze oli olasibako akakomera embaata ne ziddamu ne ziwaganya. Ono munnange olw'obusungu neighbor we olw'obusungu yagera mama w'ono agenze okugula sukali ku dduuka n'akwata akadomola ka petroli n'akayiira omwana ono n'ateta omuliro. Bakubike mama, bakubike mukwano, bakubike. Mama takaba, agume. Mwana maziga gakaba gasobola okulondoola omuntu nga tegalondodde muntu yakimukola yekka nene galondoola ekika kyonna omwana n'omuzigo Nalongo abaana be ne babonaabona
Nalongo family nebonabona Nalongo nejoli gyebakutute ku poliisi tojja kumatirirayo n'ekibonerezo weetaaga kinene nnyo ekisinga n'ekkomera ekibonerezo ekikwetaagisa Nalongo kisinga n'ekkomera nze kyempulira muri kyenkwagaliza ebisigadde byonna katulabe ababoka beeyagale ng'owonaabonaabo ng'omumenyemenye omubonyaabonyeza bw'oti mutima ki ddala bakyala bannange mutima ki olaba olina waba akwagalidde musajja wani waba akukoze ekikolero ekifaanana kitya tosobola kuddira mwana eno omutuusa ku kino newankubadde mulwanira ki entalo z'abakulu n'abakulu nzireke nga mubakulu n'abakulu naye lekanga kuddira lutalo ng'olufunye kumugjawo n'oluteeka ku mwana fe abantu munsi tujjanjaba naye ekisemba yabeera Katonda bw'aba Katonda ng'omwana yamuteekako feva nti ajja kuyita mikono gya mama Fiina Kinda ngenda kukola ekisoboka aterere nze ngezaako bugeze ebisigadde Katonda n'akola n'ayamba mutano ngenda muwa ssente atwale asasulire omwana we mu ddwaliro aveeyo agenda asasule looni y'akayumba musasule muli abawa ssente byonna birekere Katonda. Emboozi eyo nga woogirabye omukyala mama Fiina yavayo n'ayamba Miracle wamu ne maama we afune obujjanjabi n'ajjanjabwa bwe yajjanjabwa era ne tuddayo ku kintu kyekimu bwe twaddayo era naddamu n'amuwa obujjanjabi naye twawerako ko oluvuuvuma mu banneiba abo nti maama Miracle yali alimba tetusobola kufulumya mawulire nga tumaze kwetegereza kituufu bwe twawulira nti mama Miracle yali alimba ne tumussa akasiiso otwamussa akasiiso ne wayitawo emyezi nga giikyo ne mujja mu inbox zaffe bafaani baffe abatugoberera abagoberera emboozi eyo ne mutugamba muyambe Miracle entuka kye tusobodde ne tuddayo mama Fiina kuba twasisinkana Bulenga twasisinkana Matugga mu maka ge amakulu ne kizuulibwa nti mukwano gwaffe Katongole yakola ku Bukedde yayimirizibwa olw'emboozi eyo olwa mama Miracle bye yakola oba bye yayogera ku mulimu gwa New Vision era omulimu gwa Katongole ne guggwawo omwana n'avaayo Katongole n'akuyamba omwana ne bukya ku makya mama Miracle ng'olina ennamba yange y'essimu n'otankubira simu kuŋŋamba nti mune maama ku ssente ziri ze wampa nawaako Katongole naye Katongole yateeka omwana ku TV ate Katongole ne TV ko olusaagiraba n'ampeereza akantu nanga maama laba omwana ono agenda okufa laba ngenda okuwira nti omwana Katongole bamukutte bamutadde ku poliisi kivudde mukwata wuuyo bamugobye ku mulimu sikkiriza nti Katongole kyeyakola kyali kirungi awo otandikira okunoonyereza kasooka ne baza Fiina weebale kuyamba Miracle ne bw'ozooyamba era mami wange nkwagala nnyo Mukama akutuwangalize tetwakomako ne tutandika okunoonyereza mpola mpola finally tuzudde Nalongo Ajati agambibwa nti yayokya Miracle eyali neighbor nga bingi bagenda okuba nga atunnyonnyola naye nga kintu kimu nti subscribe ku SB4 MEDIA tugusa ensonga likinga ate sharinga akatambi kano abazi ba following emboozi eno mbadde nkusaba tuyongere mu maaso tebinaba kuggwa Nalongo tusanze okulaba alese kukwatira wane obulamu buli butya obulamu bulungi si bulungi Mukyenkana ngenda myaka 2 obulamu si bulungi
kusanze ku muzikiti wosula? Ebiseera ebimu nsulawo, ebimu nennemererwa, nali nnawe nsula naye baalemererwa. Olw'embeera jjukira ndi muntu mukulu noli naye aba alina embeera ze. Nina abaana bange, simanyi bibasuula, simanyi bibalya. Nina bebi wa myaka 2 n'emyezi 4. Ndi mu buzibu obw'ekitalo. Okay, tuzze okuwera ku sayidi yo. Gwe Agambibya Okwokya Miracle y'omumanyi? Miracle mumanyi. Neighbor ne mama we omumanyi? Mbamanyi. Ensi nga nange mwendi twakusayira omusango. Netugamba nti oli mukazi mukyamu nnyo, olina omutima omubi, wayokya omwana mbu olw'okuba embata zaali zinywa amazzi go. Nze kisookyangako mwana. N'ebyembata sibimanyi. Oyo yayagala oba kugeza kisimanyi. Ndi mukazi muzadde, ndi wanzaalo 6, ndi musomesa wano wennyini ku muzikiti. Nasala eri wali. Nina bebi. Ogwo omutima mba ngugjeewa. Ogwokya omwana. Tusa tunnyumizaako. Embeera eno yatuukawo etya? Nze okujja kw'omwana we saakutegeera. Nali mu nnyumba wange olwedde yasiba ekikomera nammwe mukiraba. Nze mbamba ndi mu nnyumba yange. Nempulira oluvuvuuma ebweru. Nga n'omwana ali mu kkaaba. Ndowooza katoyi kange mukalengera we nayimirira. Ng'omwana ali wali mu maaso mu nnyumba. Mu nnyumba ye eyo? Ku nnyumba eri mu maaso. Nze nenkola byange. Naye bwe baba bakya ku makya nnyambuka ŋŋenda ku ssomero bansangawo mu kkoona nga ku bbowa. Kati omusajja bamuyita Fahadi Katumba. Ansanga mu kkubo. Ndina omwana wange ntambula ŋŋenda ku ssomero. Aŋŋamba, Hajati, nga mutawaana ogwagudde eno. Ko nze mutawaana. Naŋŋamba n'akwata mu nsawo ye. Kubanga bakuuma. Naŋŋamba naye ng'ate bagamba omutawaana gwavudde ku ggwe ne referensi yiino. Mbu nga bagenze ku poliisi y'e Gayaaza. Era saasibamu ne tugenda ku poliisi. Kati nga tunagenda ku poliisi ne mugamba omutawaana gwavudde ku nze gutya. Nze atalina ne kimmanyi. Naŋŋamba tugende okusinziira ku kyempulidde bagambye Gwe Bayokya omwana. Nakaaba bukaabi olw'ekintu kye simanyi nako. Omwana ono yajja ku ssaawa nga mmeka? Omwana yajja ssaawa 2 ez'ekiro. Ye we yajjiira. Kati awo ne bantwala ku poliisi. Fadi n'ayogera byayogedde nga nnyonnyola omusajja. Kyabadde nga mu nnyumba mubaddemu omwana omuto. Omwana omugezi talina kyakola kikyeraba. Ono namuleka abwera ogenda okugula buti. Ngenda okudda mu kkubo ng'omwana wange naina ayidde atundumuka omuliro. Naye ng'omwana tayogera aweza kimu munyambe muntaase buleesingi. Tutuuka mu ddwaliro jjajja wamubuuza Miracle obadde tunalo nga njiridde amafuta n'ankolezaako akabiri. Sirikale. Fadi n'andekawo ne bagenda n'omusirikale. Ku ddwaliro ewaabali baawo. Kolayo kyate? Gye baatwala omwana. Kitegeeza omwana olwajja bamutwala wabali baawo? Ye. Balina kakiriniki kwe baasookera wali awo Kyankima. Kati omukyalo oyo omusawo teyaliiwo mbu waliwo muzzukulu we. Olwo nange ebyo mbiwulira nva ku ki? Ku kkomera. Sokoleke, wano mu kugenda ku poliisi ne Fadi bali akututte kusiba oba kweripooti? Bantwala mbunga suspect. Mbunga nsuubirizibwa okuba nti nnakoze ki? Nayokezza omwana naye nga ssaayo kya mwana. Njogera ntudde wano ku muzikiti nga ntya Katonda.
nze saayo kya mwana. Kale bwenge yaliwo ku ground era yayimirira ku katoyi n'olengera ng'omwana ajja olowooza ani yayokya omwana oyo oba omwana oyo yajja atya? Kati omwana oyo mu kujja kwe nze saamanya naye nawulira abakyala bazze mu kikomera ndowooza era nawe distance ogiraba. Abantu abalere baboogere n'oba owulira. Naye nawulira bagamba nti onayidde atya omukulu ng'ate omuto tayidde nga kando mama gye yaleka mu nnyumba. Twali tumaze ennaku ezo bbiri nga tekuli masannyalaze. Nze wange siina masannyalaze. Nenge ennaku bbiri olunaku olwajjo n'olwaleero nga tekuli masannyalaze. Nze ne mpulira abakyala nga bagamba nti oli ayidde atya ate nga nakyala yagenda n'agamba awo gye oba sima gye yagenda oba okugula ebintu. N'amugamba nyanguyizaako nti kiki nalese kando mu nnyumba ate nga tataawe taliiyo. Oyo omukyala naye gyali. Ekitegeeza Miracle kando ye yamwokya. Kando ye yamwokya era mukwate bulungi Miracle ajja bannyonnyola kubanga era yatandika dda okwogera. Miracle yagambako yatugambako nti embaata zaabwe ze zaali zinywa amazzi ewo n'omukwata n'omwokya n'omuyira amafuta s'omwokya. Ani yakokya? Nalongo. Yakola atya? Yanjira amafuta n'okulejakwakobule. Alinyonda kamotoka kono. Nga Miracle nnyini yayogera. Nze sikwatangako Miracle kumwokya. Njogera ntya Katonda. Simwokyangako bampaayiriza. Neze sookyangako ku Miracle. Omuntu ali ayo akakasa atya nti essigo wamwokya kuba kugatambula dda ate naawe ndowooza oba wali otutya butya n'otwekweka. Sibeekwekangako nze wendi bukyabanta. Sibeekwekangako. Naye obutambi bwonna mbuulira mama Fina we yagambira nti omukazi yamukubira essimu nti bagenda kunta bansiba omwezi mulamba kitundu. Ku luutu ey'okubiri. Luutu eyasooka bakusiba bbanga ki? Namalamu essande 2. Sande 2. Bava ku kyokukuta. Abasirikale ndowooza bagenda ku ground kubanga era statement bazirina. Kubanga era okunta kwabwe bagamba baagala beerosi. Era erosi baaliko abantu. Okujja okunta. Kati awo nze simanyi biki bye baayogera. Nange nalabirawo nga bampisa nti jangu okole ki ogende. Nengenda ku polisi gaali omwana nga yakwogera waati n'endikwekiro omukyala n'akwatibwa nali mu toyireeti luddu. Nempulira nti omukyala ateereddwa nga tewali abaddewo nga sibaddewo nga tata omwana tabaddewo. Omukyala n'ateebwa ne bagamba mbu aba LC bamuyimiridde akole ki? Ajjanjaba omwana wange tamujjanjabye ebbanga lyonna lyembadde mu ddwaliro ekiruddu. Naye nga twamala baba bamala kusayininga nze simanyi bampita kati wali osina amala okundabako ne ndyoka nzirayo n'abantu abo naye nga ne taata Miracle yaliko ne bwe tuddeyo wali ku poliisi. Ffe batugamba mama Miracle batugamba nti no wagulirira poliisi n'ogigulira ne bakuta. Wuno omukyala munnange gwe nsiiba naye ssente ziriridda n'essaawa eno engoye zino ze nnyambala njulifu. N'awaka wange olabawo ddala ziririddawa. Bamala okukuta ate lwaki baddamu ne bakukwata? Omukazi yali mu ddwaliro okuva mu Gwokusatu paka mu Gwomukaaga yakomawo nga 26. Nali ne ripootinze ku poliisi nga 24. N'akomawo nga 26. Ebintu n'abittukiza buto. Naye nga wonna mbu yali abeera mu ddwaliro. Nasooka kulya kiruddu mbu n'agendako emikono oba n'alagawa yamanyi. Awo yali mu ddwaliro. Ne bansiba mu Gwomusanvu nga 17. Polisi yewe. Ne bansibira awe kasanga tiera. Okay. Mwalinako obutakkanya ne mama Miracle nga baneighbors.
nze obutakkaanya ye nga ye yamanyi naye nze olwedde namutwala nga muganda wange muto wange ffenna tuzimbye tuyina abaana olwedde ye nansubuga nze namubiru neŋŋamba nti nno tuyinza oba okusinkana eyeeka nga nakola ki oba namwembatirako biki naye ye nze simuyinaako buzibu ye yabumanyi byakookera bakiva ku kyogamba nti nakupatirako ekintu ekyo nga nolina yamanyi abannyonnyole yamanyi nze simuyinaako buzibu yamanyi yajja Mirako wa myezi 4 Mirako yakulira mu nnyumba yange eyo ng'abaana bange abalongo n'omu mumulaba ku TV yali mu t-shirt ey'obukuubo ye kato abaana bange nga bazanya n'abaana be ngera bomanyi abantu abawamu nti muliira wamu Mirako oyo kati yajja wa myezi 4 kati luli saasobola kikola ye nga nfa ki nga nange ndi muzadde kugambe n'essaawa eno kyali muleeba omwana wa myaka 2 n'emyezi 4 Mirako yatera okujja ewo n'azanya n'abaana nayingira ne mu nnyumba ewo yabeerangayo buuza ono nono bano bajjeeka n'abantu bonna nkyeva olaba nti njaga tugende ku gurawundi abantu bonna musobole okwogera nabo omulundi guno gwokubiri polisi maze okukusiba bakuta batya okunta kwabwe nali awo basookera bukati nali ndi awo nga bali mu prison ne bajja mu prison ne bampita ekkooti olwedde yali tetuula olwa covid ne banta n'essaawa eno nkyali ku kooti beyiro era mbeera n'eripootinga ye nga bamutuma abajulizi bo baba bajulizi be buli tugenda wabeerawo abantu abajja buli tugenda wabeera wajja buli tugenda nakati nzirayo nga 29 ogw'omusanvu entemera ku bye bikyali biwanvu eriyo kyasulayo ku ground nagambye dde kasisulayo okuva lwakola ki lwe bansiba n'awaka tewali asulawo ennyumba yange baagikoona baana bange baali baagala batemamu basiba ku mapoliisi n'oyo bebi bamutwala ali bwereere ennyumba bani abagikoona mama Mirako yaleeta abantu bakoona ennyumba yo ye era patro yabeerawo ennyumba ne balimu gitaasa ne batagikoona abantu abakoona ennyumba yo nga si bakukyalo babajja simanyi saaliwo sobola kunnyonnyola nti oba ono naye ng'ennyumba era ne bwe tugenda era endabirwamu njatifu waggulu waagira tosobola okugenda ku ground wangi tosobola okugendayo ku ground tugende ne bwe tugenda kati abataliwo ennamba z'amasimu nzirina ye okay SB4 MEDIA tuguse ensonga kwoli muzzukulu wa Kabajja tukyali ku mboozi ya Mirako okujja kwa Mirako tumanye ekituufu Mirako yajja atya twewera mu muvuuvuumo bulijjo tunoonya Naalongo ono atubwire ekituufu kuba ye yagambibwa okubeera nga ye yayokya Mirako mbadde nsaba muntu ayungeko tugende ku ground eno ebisingako bwe tugenda okubimanyira tukole okunoonyereza oba oli awo Naalongo anaafuna obwenkanya wakiba nga kituufu si yakola ekintu kino ate era mama Mirako obanga yabwayiriza Naalongo oba oli awo naye anaafuna akafansonyi tweyungeko tugende ku ground tulabe kiki ekiriyo nengenda ku polisi egaza omwana nga yakwogera waati nembikwetulo omukyala n'akwatibwa tali mu toyireeti nempulira nti omukyala ateereddwa nga tewali abaddewo nga sibaddewo nga tata omwana tabaddewo omukyala n'ateebwa ne bagamba mbu aba LC bamuyimiridde akoleki ajjanjaba omwana wange amujjanjabye ebbanga lyonna nembadde mu ddwaliro ekirudde ani yakokya Naalongo yakola atya yanjira amafuta n'okolejjako okulungi
aliniunda kamotoka kono. Nze tusokyangako mwana n'ebyembaata sibimanyi. Oyo yayagala oba kugeza kisimanyi. SB4 MEDIA tuguse ensonga ku wakyali nga before tunaba kugenda ku ground nalo nga tutegera nti waliwo sister we eyaliko nga bamujja ku police. Mama Mirako yatugamba nti mu kumujja ku police teyategeera era ne bbawe teyaliwo nti nalo ngono bamutabuti. Naye nalo nga agamba nti mu kumuta sister we yaliko ne bbawe oba tata Mirako yaliko. Ono we tuli tuzze kusisinkana sister wa Nalongo. Nalongo ensonga kulaki tuzze wano tubuulire. Ensonga tuzze wano kukakasa Mama Mirako byayogera bya bulimba. Nze sookyangako mwana we naye akola gwa kunsiba buli ddakiika. Mukoze ki? Watunyonyodde nti ono omuyita oti gyotulese? Ono muyita muganda wange yaliko kubanzijayo ku poliisi omulundi ogwasooka. Yali ye ne bba wange ne tata Mirako n'abeere si babiri. Naye yayogera nti nno bbawe teyaliiko. Nyawo tusanyusa okulaba. Kale ssebo. Ensonga za sister wo okumusiba gwe zaakusanga? Ensonga za sister wange okumusiba ffe twali tugenze mu kyalo kubanga ndi mukyala musuubuzi. Gye batukubirira essimu ne bagamba Mama Mirako agambye nti Mama Aksamu yayokezza omwana we. Bwe twakomawo ne tugendayo ku poliisi. Poliisi ne tugamba tugiwe mu time ekyakola okunoonyereza kwaki okunoonyereza kwayo. Then ne tufuna aba executive members aba LCs. Waliwo omwami mulokole mukwano gwa Mama Mirako gwe simanyi linnya. Ng'omwami agamba ekyokusiba Mama Aksamu tekirina makulu kubanga Mama Aksamu si yeeyo kyaki si yeeyo ky'omwana. Waliwo omwami akolanga wa defense ku LC bamuyita Fadi kubanga mu meeting eyo yalimu nga tetunagenda ku poliisi. Nze ne mbagamba no ekyo si kyekikulu. Wabula kuba basooka ne bagamba nga bapestinga ontata w'abaana nti no alina okujjanjaba ki omwana. Ne mbagamba no ebyo byonna nga tetunnabituukako ebyokupestinga bano nti najjanjaba omwana. Bwe mupestinga ono nti najjanjaba omwana kitegeeza nti yeeyayo kyaki yeeyayo ky'omwana. Naye ekisingako emisango gino giri ku poliisi. Ate tumaze ebbanga mwezi mulamba nga Nalongo ali ku ki. Ne mbagamba nga abeerosi tusituke tugende poliisi etubuulire investigation ki gyetuuseeko. Ne mbagamba singa obujulizi buzuuka nga muganda wange yayo ky'omwana bamubonerezi kubanga there is no reason lwaki yayo ky'ebbujja eritalina ki eritalina musango. Chance yenyamba bonna ne bawuliriza n'omwami oli ne mwami Ngabirano yaliwo mu lukiiko olwo. Ne mbagamba singa Ngabirano yani tata wa Mirako. Ne mbagamba nti singa mugamba nti no tutuulenga ab'ekyalo tusonde ssente okuyamba ku mutuuze nti talina buyambi ekyo nkikola ki nkikkiriza kubanga omuntu yenna bw'aba talina buyambi asobola okusakinga obuyambi bwonna waba abukoze eki waba abufunye. Ero sine nyamba n'empuliriza ne mwami Ngabirano ne tugenda. By that time
gayaza hayi yali yayokyekebwa omuliro tutuuka ku poliisi nga olusi taliiwo ne bagamba tugende mu ofiisi eri omukyala yali yakola ku fayiro eyo ne mbagamba no bw'oba ogenze ku poliisi ng'oyagala okumanya ekituufu otuukira ku meeza nnene ne tugenda mu ofiisi omwami nagamba mungumiikirize ekaawo ffenna nga bwe twagamba gurupu yali y'amatu nga 7 mungumiikirize ekaawo mumale okudda n'agenda kugayaza hayi okulaba ebyayo then n'akomawo yakomawo ku poliisi ndowooza zali ssaawa nga 11 kuba twamuddamu ne tumukubira essimu kyamaani w'ekitundu n'amukubira essimu n'amugamba osi bw'oba toliiwo nti katugende tunadda ki n'agamba no muninde mmale okukola ki mmale okukomawo omwami bwe yakomawo ne tuyingira mu ofiisi ye n'abuuza maama w'omwana ono aliwa by that time Obawe yali presidentinga maama w'omwana n'agamba maama w'omwana taliiwo ali mu ddwaliro n'amugamba oke bw'aba ali mu ddwaliro nga gwe wooli bwe mutuuka mugenda ne mukola propaganda ne mugamba nti abasirikale bali enguzi ebigambo ebyo mbiddamu mugenda ne mugamba nti abasirikale bali enguzi naye ekituufu omukyalo ono kubanga by that time bali tebanamugjayo ne mu custody omukyalo ono si yeeyayo kyaki si yeeyayo ky'omwana okusinzira ku kunoonyereza kwe tukoze eki kwe tunoonyereza omukyalo ono si yeeyayo kyaki nga ne mwami Ngabirano waali taata wa Miracle ne ba LC executive twaliko ndowooza nga 3 ne Salongo tata baw'abaana nga waki tata w'abaana nga waali nga ne mwami Ngabirano waali kati ne bagamba kubanga mwami Ngabirano yasooka okwogera neerabiddemu katono nga tuli munda mwami Ngabirano yasooka okweragana n'agamba osi tusazeewo tugende tujjanjaba omwana Nalongo bamute tata Miracle mwennyini nga yayogera ne mbagamba no ne mpanika omukono ne mugamba ekyo mukulu si kyekituleese ekituleese wano kumanya kiki ekyagenda mu maaso ekyava mu investigation ekitegeeza tata Miracle yali amanya amazima bakimanyi nti Nalongo teyayokya mwana kubanga sirowooza nti nno singa omusirikale yagenda ku ground nafuma information entuufu nti Nalongo yayokya omwana tiyali ddala bw'oba omutunuuliro nalina ssente mmeka ezigula poliisi zigule kooti nga maama Miracle bw'ayogera ddala ziina okusinzira bw'alaba akaabu afaanana kijja kitya namubuuza nti balinamu obutakkanya ne maama Miracle naga nti nedda kyajja kitya okubanga ye gwe yasibako okubeera nga yeyayokya maama Miracle balina obutakkanya n'ono sister obutakkanya bwava kuki abaana ba Nalongo abalongo simanyi oba mwabalabako bali myaka basingako kwaba abaana naye bebaleranga abaana abo nga maama Miracle atambudde yatambulanga yabalekanga era that's why n'abaana lwaki bajja kuba tosobola kuŋŋama nti oddira abaana abato modola eyo ne munne muto munne n'obaleka mu nnyumba then n'oleka mu kando n'esigiringa ekola ki n'esigiringa eyaka nze nagamba kubanga Salongo yagamba nti nze omuntu yekka gwansobola okumbulira ekituufu ye yajjamu omwana olugoye ne taata Kayanja yasitula omwana n'amutwala mu ddwaliro n'abasula ku mwana mu ddwaliro olowooza ani yajjamu omwana olugoye nga instead yeyo neguddewo omukyala bamuyita maama Fred Nalongo maama Fred yomumanyi mumanyi yabeerawa gyali eri ku ground okay kati ffe tubali tuzze kufuira ku side yo tugeze bigatagatta nga Nalongo byatubuulidde nawe ate bikwatagana mutukkirize tugende ku ground tunoonye abantu abo ababe batuukirako kale abaatasamirako nga ajja tulabe ddala ekituufu yes kuba kye tunoonya kumanya kiki kituufu kuba ffe emikono gyonna twali tugiwanise wa Katonda bo ba expert mu kintu ekyo basobola okukimaliriza naye maama Miracle ayitiriza nnyo propaganda buli watuuka awo ensonga that's why maama Miracle yeekweka nga maama Fina amukubira essimu ng'amugamba nti nfunye looya ow'okutambuza ki banne ne bamugamba naye ddala wesiba ku mukazi wa Beni nti yayokya omwana nawe ekituufu okimanyi nti omwana teyakola ki teyamwokya yensonga lwaki yali yahidinga okay tujja kumanya ekituufu SB4 MEDIA tuguse ensonga Nalongo mbadde nsaba ogume amazima gajja kuzuuka naye tugenda kuguma tugende ku ground
tulabe ate kyekiri ku ground. Bwe tunaviira wano nakwaliwo tunazibira nga tumaze okumanya ekituufu. Naga nti Munnayuganda gwali eyataba buno obudde tosala musango, tosobola kusayira muntu musango nga tawedde ku sayidi ya muntu mulala. Ffe nga bamawulire tetusobola kusayira muntu musango, tuwuliriza sayidi zonna, tetubeerako na sayidi. Naye ng'ogenda kuba ng'oguma tugende ku ground. Okay, tugenda ku ground. SB4 MEDIA tugusa ensonga kwoli Womalu ali ku kamera nga bulijjo. Sharing akatambi kano ate era commentinga. Abagoberera emboozi eno tenaba kuggwa. Nagamba nti ffe kitufuula ab'enjawulo kubeera nga tugusa ensonga. Okay, kutandika olugendo tumaze kutuuka wano ku ground. Abagambibwa okuba nga batuuka ensasagge. Ajati tubalekeko wano mu mmotoka katini kubanga nemmirako wano mulengeddeko. Tusooke tufune be tumaliriza then tukomewo. Katujje. Ajjukira emboozi eno. Mirako kakali. Mirako. Sawa kati wawona. Tuzze kukyalirako, kulambulako. Oli otya? Oli bulungi. Mama aliwa. Mama aliwaka. Aliwaka. Okay, kirungi nnyo tukusanze bulungi. Ate gwe soko veewo kuba toyambadde nangoyo. Kazi mukulu ali mukyegi. Oli mukyegi. Vaayo. Wawona Mirako? Wawona? Okay. Kati tukuleetedde ebirabo biri wali mu mmotoka. Naye twagala mazima eri ggwe. Mama. Ani tubuuza gwe maama aliwa? Maama aliwa? Mama. Aliwaka. Okay. Kati oli bulungi wawona bulungi. Mirako. Waliwo ebirabo bye twagala okukuwa. Kubanga oli mugumu. Tubikuwe. Naye kati okukuwa ebirabo ebyo tuzze otubuulira amazima. Wabaaki? Wabaaki? Yanjocha. Alongo yanjocha. Ani? Alongo yanjocha. Oyogera amazima. Mama yagamba tugambe bw'otyo oba kituufu? Kituufu. Wali ludda? Wali ludda? Omulyango gwa gate. Ate nga batugambye nti nno waliwo yatugambye nti nno waliwo we mwali nga oli mu nnyumba kando ye yakwokya. Kando si yakwokya. Naye tetwagala kutulimba. Kuba waliwo gwe wagamba kando ye yakwokya naye mama yatugamba mama ye yagamba nti otugambe bw'otyo nti Nalongo ye yakwokyeza. Mama si ye yangamba. Alongo ye yanjocha. Kubanga nti tetwagala kutulimba. Tetwagala kutulimba. Mirako toli mulimba. Kati tubulira amazima. We wajjira mama yali alazeewa? Mama yali agenze kugula butto. Yali agenze kugula butto. Yakuleka mu nnyumba ng'olimu ne kando. Yakuleka mu nyumba ng'oli mumuveewo bambi mugende. Yakuleka mu nyumba ng'olimu ne kando wali mu nyumba wali mu nani? Kando si ye yanjocha. Alongo ye yanjocha. Ngo ye yakwokya. Ngamba we yakuleka mu nyumba mama ng'agenze okugula butto. Muveeyo. We yakuleka mu nyumba ng'agenze okugula butto. Mu nyumba yakuleka mu nani? Ne blessing.
blessing. Ne blessing kadi ye blessing nawe nomuleka mu nyumba ba Namuleka mu nyumba mbeera awo ku mulyango gw'eggeeti nakwokya atya yankoleezako akabiriti kituufu kyotugamba Mirako ye atugambye tugende waka Mirako yatugambye nti kituufu Nalongo ye yamwokya Nalongo atugamba nti kituufu ye teyayokyako ku mwana era nga biro byonna ebigambo naye tunaaviira wano tujja kuba tumaze okutegeera ekituufu n'amazima oba bya bulimba oba si bya bulimba. Mirako tata yaluwa ye tata aluwa taata ali ku mulimu. Okay. Nze kisookyangako mwana n'ebyembaata sibimanyi oyo ye yayagala oba kugeza kisimanyi. Jangu otulagirire bulungi. Wali bakokya oyimiriddewo awo ku mulyango gwa geeti najja n'akabiriiti ali nyimiridde awo ewali akaveera. Mukutwala mu ddwaliro ani yakutwala mu ddwaliro? Ani yakutwala mu ddwaliro? Oli gundi omusajja ani oli akolerera eri mu kasasiro yakutwala mu ddwaliro yabeerawa abeerawa eri mu kasasiro. Okay, yingira katujje. SB4 MEDIA tugguse ensonga. Mu kunoonyereza ssente zitudde okwesikinga naye wano wamma Mirako wano we Nalongo agambibwa okubeera nga yayokya Mirako. Mama gyali Jali mama. Okay. Tuzze kubuuzaako. Kale. Kale. Ekyo nje mama we wabanga Mirako yali ayimiridde wano. Nalongo najja n'amwokya. Nalongo yatugambye nti katoyi kali akali eri kwe yayimirira n'alaba Mirako ng'atutumuka. Maama wa Mirako teyaliiwo, yali agenze kugula butto. So gamba bikyali biwanvu bikyatulemye okugattagatta naye tunaavira wano tujja kuba tumaze okubigattagatta tulabe. Mama Mirako gyebaleko. Sitaffe tusanyuse okukusanga. Tuzze okubalambulako wamu n'okwongera okuba nga twekennenya ensonga eno. Waliwo gye tuli kunoonyerezaako. Obulamu bwo buli butya Mama Mirako? Amapeesa obanga sibyendya. Balabako. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Mirako yali atya? Mirako wuuyo tuddayo ku Mmeka ku Mande mu ddwaliro
Okay, okubisa mbimpipi tuze kunoonyereza ekituufu cause waliwo nalongo mumanyi twamufunye naye kwira omulanga n'agamba nti ekituufu si yeyo kya Miracle. Tuze ku ground okunoonyereza ekituufu bwe mutuufu oba nalongo ye mutuufu. Nalongo ye neighbour nanyina ennyumba eyo. Wabula galo soko baby wokozi naye. Ekituufu Miracle yajja atya? Ekituufu nze nga kye mmanyi nti twakomawo wano ewaka. Budde bwali bugenderedde, ssaawa yali egenda kuwera emu. Nenzigulawo. Naye mu kujja twajja n'omukyalo oyo Nalongo kuba nali mpeesa ono ku mugongo, ebiseera yali muto nga Miracle mukutte ku mukono, twali tuva ku kyaki. Mukyala n'ajja ng'atuvaako emabega. N'atuyitako ng'aweesa omwana we ng'akutte akacupa. Nalongo. Ak'amafuta tetwamanya yali ava wa, n'atuyitako. Nakkirira engeri gye nali nnyina abaana ng'oli atambula ate ng'ono mukutte, n'atuyitako ye n'atuuka wa ewaka. Ne tutuuka wano tewaaliwo wano eno geeti nga bw'olaba. Ne tukola ki? Ne tuggulawo. Bwe twaggulawo ne tuyingira, ne ngenda mu flasika ne nfukira abaana caayi. Caayi n'awola bulungi. Ne mbagamba bannaye neerabidde butto. Twali tulina ekisenge kimu nga mwe tusula mwe tukozesa nga kino weekiri naye nga temuliimu kikola ki kirimu. Mba nfuluma. Miracle n'angamba maama totuleka. Blessing muweke nze nja kukola ki? Nja kutambula. Ne mugamba nkoma wali kumpi woolabye ku luzzi. N'agamba nedda maama kale kankulindire wano ku mulyango. Ne mugamba Miracle yingira obudde bugenda bukola ki? Buziba. Miracle n'agaana ne ntandika okutambula n'atambula ntuuka awo nga ne Miracle. Ne mugamba Miracle nkugambye nja kukuba tambula okole ki? Oddeyo ewaka. Munnaye Miracle namuleka awo awo nga tewaliwo kiriwo. Ntambula omukyalo oyo namuyitako awo. Yali ayoza ngoye ze. Nentambula nenkola ki? Nengenda kati mba ntambula nennengera omuntu eyanningiza. Nempita Miracle. Nga ndaba ate omuntu muwanvu neneeyongera okukola ki? Olowooza yali ani oyo? Siyinza kulimba yali ani. Kubanga omuntu yalingiza nga bw'onoolingiza bw'oti kati nze obwongo bwanjigira nti oba Miracle ajja nvaako ne muyitanga si yeye. Nenyongera okudduka. Kati bwe nziruka bwenti nentuuka ew'omukyalo. Omukyala ne mugamba. Emugamba mpa butto. Ndese abaana bange mu nnyumba ate amasannyalaze tekukola ki? Tekuli. Mukubaleka mu nnyumba obalekeramu kando oba? Ekyamazima mwalimu kando. Naye kando we yali isobola okulagawo katenizo ezo si mpya. Nenjija. Banjija ntuuka awo wakati awo. Ne wabaawo omukyala gwe nalaba. Maama Melissa. Naye ng'omukyala oyo alina kye waali waliwo ekyaka. Akikubaakubako bw'ati. Nkola ki? Nensiba. Ne mubuuza ate mmwe. Omukyala kyava ngamba nno omukyala okyali awo naye olowooza omwana wo si yayidde. Olaba Maama Melissa alina ekyaka nga kikubaakubako. Kati omukyala bwe yaŋŋamba nti mwana wo kati nze saafa kuwona ayidde. Nagamba wowe nfudde omusajja ngenda mugamba nti omwana we ayidde nkola ki? Neŋŋamba omusajja ngenda mugamba ntya. Nenziruka nga njija ewaka. Ekyamazima ono yali muto. Ebbanga eryo yali wa myezi 6. Ssaawa zino wa myaka emeka?
ng'atudde bwe namulese akutte ekikopo kya caayi nga nekkanda eyimiridde bweti nga ne kateni namu mu mulyango nga bw'onoogamba nti Miracle bw'ayise. Wamusanga wa? Ogaa nti wamusanga bamukubaakubako? Namusanga wali waggulu awo nga wonolaba bano abazimbi bwe bazimba naye kibangirize kitali mu nnyumba awo we namusanga nga waali n'omukyala naye omukyala nali muyiseeko mu kkubo ng'aweesa omwana we ne mubuuzaako nze nenkola ki ne neeyongerayo kati mu mbeera eyo ntuuka wano ekyamazima nange essaawa ezo byannema okukola ki kutegeera ntuuka wano nga gwendese ku mulyango ayidde ng'omuto gwendese mu nnyumba nga mulamu. Okay, SB4 MEDIA tuguse ensonga muna tuzze kunoonyereza ekituufu tusobola fulumako ko wano kuba soko gye Miracle atugambye sojama Miracle atugambye nti yajjiira wano bamwokyera wano kuba tubadde wali n'atulengeza nti wano awali akaveera ye watugambye Miracle naawe jangu otugamba nti wamusanga eri ebiseera ebyo wano tewaliwo kino Miracle namuleka wano n'entambula omukyala gwagamba eyamwokya yali awo nga waliwo amabaafu gasimbye empaka eriwa ku kabalaza ntambula okugenda bwe nti omuntu yanningiririza awo nyempita Miracle nendowooza ngoberera ngenda okulaba omuntu nga muwanvu nensigala nga nkola ki nga nziruka ekyamazima nadduka buddusi tewawera na ddakiika 10 nga nkoze eki nga nkomyewo. Okay, Miracle bakwokyeza wano yakutwala mu ddwaliro yakuddusa mu ddwaliro yakujjawa yakutwala mu ddwaliro yakujjawa Melissa Nalongo maze banga kinga tomuwuliza Nalongo mulaba mu kooti nejjo namulabyeko waneno kati Nalongo tuzze naye kuba twagala okumanya ddala kituufu Miracle Nalongo yagamba tayokyanga ku mwana gwe olumiriza nti yeyokya omwana yekisinga omwana ayina obujulizi bwe ne mu kooti babuwulira ne buwulira nze kankubulire SB4 nasooka nempakanira omukyalo oyo kubanga abantu mufunamu obutakwatagana ng'abantu naye omwana n'agenda ne tumutwala mu ddwaliro ekiruddu n'abeera ku oxygen okumala emyezi wagindaba natuuka ekiseera Miracle nga takyasobola kwogera nga n'abamulaba bagamba Miracle tagenda kukola ki tagenda kuwona. SB4 omwana n'avaayo okumala emyezi 3 ng'ali ku nsonga yemu nti gundi yeyanjokya. Tugenda kukimanya ekituufu mbadde nsaba mpite Nalongo tugattegatte mayife tetulina sayidi tugattegatte Nalongo anaaba nga tulimba tujja kumanya ekituufu naye kenyini obanga otulimba tusobola kutambula ku ffenna kuba Nalongo gyefe yatugambye nti okulengera Miracle nti ayidde yali wali ku Katooyi we yali n'alengera wano nga Miracle ajja ye n'abagamba yali ludda ye yali sayidi za wali ku Katooyi n'alengera wano Miracle ng'ajja ng'omwana ajja mwalinako obutakkaanya gwe ne Nalongo. SB4 nyinza kugamba nti ng'abantu ba neighbors twafunamu obutakkaanya ng'emboozi wenzije nzibannyonnyola nti twafunamu obutakkaanya bwali bwankoko n'ambaata olutalo ne lujja nga lulanda Nalongo n'agamba ajja bwe seegendereza nnyo ajja kumpa obutwa nengenda ku Erosi n'endoopa Erosi teyanfaako ebyo byonna byatuuka kubeerawo nga Erosi terina kyenyega nze tebakeerangako wano eno nze yaloopa naye tewali lunaku lwe bakeerako be naloopera ne baŋŋamba nti jangu tugenda tuula gundi wabula ye bajjanga ne bamugamba ne bamala ne bagamba nti nze nagaanye okukola ki nagaanye okugendayo. Okay, nsikizane ati Nalongo twagala kuva wano obolewa nga mukwataganye obolewa nga buli omu ategedde ekituufu
oba ekyo tulabanga tukimanya SB4 MEDIA tuguse ensonga nzikiza ndete Nalongo tubyegayegayemu tulabe oyinza okubanga omuleetewa wano wennyini atulagira bulungi nti yali wali n'alaba kino bwekiti ne bwekiti ayinza okubanga kituufu nga teyayokyamirako nga gwe wakifuna bubi obanga n'emirako yakifuna bubi SB4 nze nsobola okifuna bubi naye n'omwana kyemmanyi nti mirako ebyo ebiseera bye yalimu yali alina emyaka 4 essaawa zino ali myaka 5 gigenda nawera 6 SB4 njagala ombulira omwana ow'emyaka 4 aba tategeera nti aba blessing nti baby aba ategeera mbadde nsaba kamala okujja ne Nalongo tubeerawo tulabe tubegattegatte fumanyi siffe tusalawo oba oliawo naffe siffe tumanyi nnyo okubala naye otunaabalaabala otujja okutegeerera ekituufu SB4 MEDIA tugguse ensonga kwoli twagala okumanya ddala ddala amazima Miracle ye yajja atya Miracle kiki ekyamwokya andi ekibanga kituufu Nalongo no si yayokya Miracle ani yamwokya okyanga si kituufu si ye yamwokya ku lwaki maama we agamba nti Miracle Nalongo yayokya Miracle so SB4 MEDIA tugguse ensonga kwoli tujje tutuuseewo waliwo information gye tufunyeeko naye nga ye Miracle alumiriza kituufu Nalongo yamwokya ate ono omukyala wano mu maaso naye mbayite mumubuuzizaako tubaire tunakumufuna tugenda kumufuna bufunyi Nalongo Miracle yalumiriza nti gwe wamwokya sookyangako Miracle tugenda tumubuuza era nga tobeedde ddala wo twasoose omusisinkana yagamba nti yali ayimiridde wali nkuyimirira nojja n'omukumako akabiriiti simukumangako kabiriiti byeboogera bya bulimba nze simukumangako kabiriiti wagambye ani yamutwala mu ddwaliro gwe yasookera ddala okumwambula olugoye maama Melissa yes kituufu maama Melissa tugambe nti no maama Melissa yamusanga nga amuzikiza Gwede. Okay, wano wetutuuse gano maka ga Nalongo, gano maka ga Mama Miracle. Mama Miracle yono, Nalongo yono. Nalongo. Ogambe Mama Miracle agamba nti mu kugenda okugula butto. Yes, yali butto. Ya butto. Yakoleka ngulya woyoza ngoye. Olode baafu zaali wa wabweru nenze nali mu nju nzisamanya oba atambudde batatambudde ali mu kikomera nze nali amu kasitowa ne boyingirawo n'olaba. Ogenza n'olugaa nti nno Miracle wamulengerera wanga omuliro gumwokya. Wali ku toyi yange. Tukwate zino ensonga mpola mpola. Twetaaga mazima n'obwenkanya. Gwe wali ku toyi yo wali? Nayimirira wange wera ettaka eribuulira ababiriri wano we nayimirira. Wano wayimirira? Yesebo. Kati wali awali bed cover ye mukyala yayambula omwana. Omwana agamba nti wali we wamwokyeza saidi zaawo. Gwe wamulabira wa ng'omuliro gumwokya? Omwana nze nakugambye nawulira oluvuuvuumo nga mpulira oluyogaano kwe kuddaano bwe nti nali mu nnyumba yiyo awaliwo amabafu ng'omutubono ga nti oyoza oledde bwali budde bwa kawungeezi nenyimirira ano nengera ng'eri omwana atuntunka omuliro kati nze nenkomawo eno abakyala ne bajja eno
ng'alesemba omwana oyo omuto mu nnyumba. Abakyala nga bagamba omwana omuto ayidde atya, manya ng'omwana omukulu ayidde atya ng'omuto tayidde, naye nga yaleka kkando mu nnyumba. Mu kulaba wano wo kkando ennyumba yali naye ng'eyidde. Nze awo simanyi, nze ennyumba saagiraba ng'etuntumuka muliro. Kubanga ye Miracle sokujja tutambule nange. Miracle ye agamba nti yali ayimiridde wano wennyini wenyimiridde mbu onoova eri n'akabiriiti n'omwokyeza wano. Kati okugiwulira nawulira bagamba bwe bati nti Nalongo yakwata ebintu n'abiyiwa ku mwana n'amukolezaako akaki. Omwana waali Miracle jangu. Miracle kyali kitya Nalongo yakwokya atya? Yakolezaako akabiriiti. Oli oyimiridde wano wenyini. N'akugamba atya? Yagamba atya ng'akwokya? Agamba nkwokya ogenda kugamba otya maama wo. Wangi? Agambye wenkwokya ogenda kugamba atya maama. Gwe sole yali etya bujja kukwata ebintu? Nze kuba nagendanga mu kkooti omukyala gwe baleeta yagamba byanjogera bye yayogera mbu yakwata ebintu n'abiyiira omwana, mbu yakwata ebintu n'abiyiira omwana n'amusazaako akaki. Ne bamubuuza ebintu bintu ki, mbu gaali mafuta. Ebintu byonna mpulira mbu. Okay, Nalongo gwe Miracle omulabako ko ng'ayimiriddeko wano ku lunaku olwo? Miracle nze simulabangako ng'ayimiriddeko awo. Nali mu nnyumba yange. Akasitoowa kaako kubanga omuntu oba oyitaano bw'oti osobola okulengera wali ebbaafu naye ng'ebbaafu zonna zaali zisimbye eri ng'amazzi gali mu nnyumba. Kati Mama Miracle, ani yasooka okulaba Miracle nga ayidde? Nze Miracle namusanga Mama Melissa. Miracle agambye nti ate omusajja oba asomba kasasiro yamusookako. Omusajja oyo mumanyi? Ani? Abeera mu kasasiro. Bamuyita ani? Namulabira erinnya naye abeera mu kasasiro. Omusajja abeera mu kasasiro omumanyi? Nze omwana musanga na Mama Melissa mu ntandikwa. Nalongo omusajja abeera mu kasasiro olowooza omumanyi? Nze omusajja abeera mu kasasiro simumanyi. Naye omu ku baatwala omwana mu ddwaliro eyamusitula yali taata Kayanja. Taata Kayanja ye abeera wa? Taata Kayanja kale yalinga ajja eri mu birombe ng'akuba bbulooka naye nga baali wali awamamise kajja gye yafubutuka ne batwala omwana mu ddwaliro n'omukyalo ow'Akadaala. Omukyalo ow'Akadaala wali waggulu. Mama Miracle ataali akyali ku ssimu. Mama Miracle, Mwami Kayanja gwe omumanyi? Mumanyi. Ye abeera wa? Simanyi waabeera nalinga mulaba bulabi wano. Takyaliko? Sikyamulaba. Tukoze tutya? Olina ku nnamba ye? Nze n'okwogera naye nali soogera naye nga mpitako obuyisi nkulamusiza nnyabo natambula n'agenda. Okay. Mu kwogera ogeza lwotogamba nti Taata Miracle mu kkooti yennyini yaliyo aleke okujja okujja mu kamera omulundi ogwasooka Ku poliisi. yaliko? Yaliko. Yagamba atya? Okujjayo yonna nti nze olede ndali munda kati ono ye yali. Ono sister ye yaliyo. Mu kumujja mu kamera omulundi ogwasooka Taata Miracle yagamba atya? Taata Miracle yagamba ekyetaagisa kujjanjaba mwana ekituufu Nalongo talina musango. Kuba twasooka mu meeting wali mu kkanisa mwali mu Taata Miracle
mwalimu oyo mwami Sekajja, mwalimu ne chairman, mwalimu n'oyo omwami defense yalimu. Ne mbagamba tusituke tugende ku police kubanga Nalongo amaze ku police mwezi mulamba tufune ekituufu kiki ekikola ki kubanga ensonga twazikwasa ki police. Yes, nga be bayina experience ekola ki esinga ku yaffe. Byo biwanvu ate era nga byo bikyali biwanvu. Neighbor olowooza neighbor no yaliwo? Simanyi oba yaliwo naye era tutuukeyo oba naye alina kyamanyiiko. N'omwami omulala wuuyo awo akola awo naye omumanyi? Oyo y'omu ku baaliko nga banzijayo y'omu ali kakiiko yali mu kuzimba. Otugende nti wano tukyasulawo? Sisulawo. Kulwaki? Ekooti yaŋŋaana okusulawo n'oyo Mirako ataalazeewo. Kooti teggananga wabula maama Mirako baleeta abayaayi ne bakoona ennyumba eryo eddirisa oluggi luli olulaba lwakoonebwa n'ezo kulwako oziraba nyumba baali baagala gisuula ku ttaka abayaayi be yaleeta okutiisatiisa abantu obutasula mu ki. Obuzibu maama Mirako ali mu kuvaawo avaawo tetutegeera baki. Tubagambire kamanyi taata Kayanji yataasa omwana we eyamusitula n'omutwala mu ddwaliro. Ensonga tezigenda kuggwera mu bannamawulire. SB4 omukyalo oyo ayogedde n'agamba nti taata Mirako ku lunaku olwasooka ye yajjayo Nalongo mu kkomera n'agamba Nalongo talina musango wuuno yogera naye. Gye baleko ssebo. Halo? Yaliwo mwateesa kujjanjaba mwana. Soko. Mwateesa kujjanjaba mwana temuteesangako kukola ki ne mutajjanjaba mwana lwaki mwakkiriziganya nja kubayita bonna abaliwo nga muteesa okujjanjaba omwana. Nja kubayita. Tukwate mpala. Twetaaga mazima. Lwaki kweyogera ebitaaliwo? Halo, Tata Mirako. Gye baleko ssebo. Wangi? Oyo omukazi mukulu alina kyanoonyaako talowooza okusirika nali musiru. Oyo omukazi alina kyanoonyaako akirungi nkomawo. Oyo omukazi alina kyanoonyaako ogenda kuwulira nange nina kyemukoze. Oyo omukazi alina kyanoonyaako. Anti naye ate era mukazi ki gw'ogamba? Nkugambye alina kyanoonyaako oyo Nalongo. Era kikulu. Okay, mu kumugjayo Nalongo okumugja mu kkomera mulundi ogwasooka waliko? Simujjangako mukomera sagala ate yeefuula omusiru. Okay, waliko mu kugendayo ku leke sigo sibangako tewaliiko. Kyanoonyaako kikulu. Atugambye nti nno waliko ne abakakiiko. Gwe tolina okukola sebo. Wangi sebo. Mugambe taata Mirako agambye omupozi olina kyanoonyako kikulu naye ate era agenda kifuna. Tukakasa tutya nti gwe mutuufu gwe twogera naye? Ate wangi? Tukakasa tutya nti nno kituufu twogera ne taata Mirako? Nze bawa Justin nansuubuga nze taata Mirako. Mpozi ng'alina kyanoonyaako. Ekituufu atugambye nti kituufu okimanyi nti ye teyakyanga kukumirako mbwe kituufu gwe. Ekituufu kitya kyogamba nti omwana ayinza okutuuka kuteka ekigunde n'adda mu kusinika agamba egundi. Mugambe nzija ekirungi nkomawo. Ojja ddi? Kyanoonyako kikulu. Ndi wano ndi ku bizibu by'emmoloka ky'emmoloka egaja okuwona. Ate ali awo abansiruwalirako. Wategeera engeri Mirako gye yajjamu? Wangi? Wategeera engeri Mirako gye baamwokyamu? Banne leka kumbuuza bingi kyali ku bizibu byange. Leka kumbuuza bingi. Oyo omukazi bw'aba agamba nze namujja mu kkomera. Ekirungi nkomawo nawe ekiro kya leero. Ati njagala enkya aŋŋambe nga bwe namujja mu kkomera. Owulira?
kooti omwana oyo bange emisango era teginaba emisango gikyali mu makooti kata ngamba simanyi nze namujja mukomera. Okay. Nalongo ndowooza owulidde Taata Miracle ye agamba takuggyako mukomera ne teyali nako ku baakugjayo. Taata Miracle yaliko, sisita wange yaliko, mwami Sekaje yaliko, mwami Fadi yaliko, ne Taata Miracle yaliwo. Ogambye onale mu kuzimba wano naye ali kakiiko? Ali kakiiko. Baki bamuyitaani? Mwami Fadi. Mwami Fadi. Yes. Mwami Miracle nga tutundagana mwami Fadi. Nalongo agamba nti nno baleeta abayaaye ne bakoona ennyumba ye era bali baagala kugisuula. Abandeetere nga ndi mukkakkamu abandeetera abayaaye abo be nnaleeta ne bakoona. Nze njijukira olunaku olwo ennyumba baagikoonawa. Edinisa lyayatika mulimu ne cracks. So tulina okukuba amasimu. Nedda bano be bamu ku baaliwo nga bateesa ku poliisi nga bajjayo omukyalo oyo nga Nalongo akkiriza okujjanjaba Miracle. Ffe tetumanyi ng'abe sayidi ye bakkiriza okujjanjaba omwana ffe kye tutamanyi. Mukyalo oyo yajja n'aloopa Mama Miracle. Mbadde njagala nnyo ne bw'aba wano. Omanyi saagala kuwogera ne wabawo ekigambo kikyuka nga baga nti yagambye kino. Njagala ne njogera nga naye wakola ki? Mama Miracle. Omwana bw'ava eno ng'atuntumuka. Kubamu ka distance kano. Omwana omulyo gumukwatira eno amwambula wuuli naye bwe ndaba abawo obujulizi be bano bonna bano bawaako ku bujulizi naawe nawulirawo abawo obujulizi naye ne neebuuza omwana yabayita kaatya atuuke wali mwabawo obujulizi nga temwogera kigambo kyonna.